Kakati omuwala gw'olaba oyo bambi mukazi wattu afunye ku bujjanjabi bamututte mu ddwaliro naye njagala okwebaza omuvubuka ono amubaddeko ebbanga lino lyonna nga talina bw'amuyita si muganda we si sisita we si ki wabula yasanga busanzi muwala ku street nga yeebase ku kkubo ali mu bulumi n'amubuuza omuwala n'amugamba nvunda wansi nvaamu envunyu omuvubuka n'atwala obuvunaanyizibwa nga talina kigendererwa n'ekimu n'ayamba omuwala ono bambi muvubuka gwe webale nnyo omulimu gw'okoze guno ogw'okukwata ku mwana muwala ono teyakoma okwo yamuwa n'ew'okusula n'amusasuliranga akaloogi kano omuwala ono waabadde abeera essaawa zino yamukutte mu kasente akatono abantu ke bazze basonda ku social media n'akwata omuwala ono n'amutwala mu ddwaliro jjukira omwana ono yaleepingibwa omusajja yamuleepinga yamusanga omwana ono ng'ali vagini nga mbeerera n'amuyuza wansi bwe yamuyuza wansi omwana yatana n'ajja amaba wansi n'avunda avaamu envunyu avaamu ekivundu essaawa zino babi mukazi wattu bamututte mu ddwaliro era ali mu kufuna bujjanjabi omusawo agambye nti omwana ono abakulwawo okugenda mu ddwaliro wiiki ndowooza ng'emu abadde agenda kulwala kansa sinakiri n'okubanga kansa abadde atandise okumulya so n'olwekyo kyandibadde kyangu nnyo okuba nti afuna obujjanjabi aleme kuvunda nnyo wansi ate ne kansa aleme kumukwata ku sipiidi eya waggulu oba okitegeera naye nga bw'obanga oli eyo ng'omuwala ono omumanyi nga wa famire yo oli senga wa mwana ono omwana ono munoonyeeko omwana wa muganda wo omwana ono taata we yafa maama we yafa baganda be tabalina tamanyi gye bali talina muntu n'omu gw'amanyi ku bantu bataata talina n'omu gw'amanyi ku bantu ba maama talina muntu n'omu gw'amanyi naye abonaabona ku nsi oyinza okugamba talinamu muntu n'omu senga w'omwana oyo yonna gy'oli noonya ku mwana wa muganda wo munoonyeeko omwana wa muganda wo si kirungi kusula musaayi gwe bw'otyo kale ayinza obba nga wagezaako n'akubulwa naye omwana tumutaddeyo omunoonyeeko omwana afa obulumi abonaabona n'abantu abaliyo ng'osobola okuyamba ku mwana ono eddoboozi tulugattidde wamu n'omuvubuka ono ayina kyonna ky'osobola okuba nti oyamba omwana ono enamba yange weeri osobola okuba nti ate ontuukirira ne tulaba engeri gye tuyinza okudduukiramu omwana ono kankutuuseeko akatambi kano okerabireko ng'omuwala ono bamututte mu ddwaliro vidiyo nkusaba gipireka like vidiyo yiiyo baganda bange ono omwana yakwatibwa lunaku olwaleero tugenze mu ddwaliro nga mwasonza akasente akabaddewo tutuno tumuteeseeko mu ddwaliro naye musawo amukebedde embeera si nnungi musobola okwewulirira ku musawo ng'ayogera musawo osobola okwogera wano bantu bakuwulira musawo omwana ono ali atya ggwe ku nkebera gy'omukebera bannaffe omwana ono right now embeera gy'alimu si nnungi tugenda kumuintroducingako IVs tusobole obulwadde obukwata nga tannavunda nnyo munda bamukebedde HIV amawulire ag'essanyu agaliwo tayina naye kyo kyaliko kati obudde buno ali bubi nnyo musobola okumulaba nyamboshe yalinga eno vidiyo mutaginge mbashira price bamama fiina baleke nga tuyamba omwana buno bujjanjabi bwasoose okufunawo leero era tebumala ne ssente tezimala kuba zo teziriiwo naye kasofa kagira afuna buno bujjanjabi bwe tufunyeewo nyamboshe yalinga vidiyo gitambuze vidiyo endala gyeziri ez'ono omwana ali mu mbeera mbi omwana tumutadde ku ccupa ndowooza mumulaba ali ku ccupa atandise okufuna obujjanjabi bwe naye era tali bulungi bannaye mwenna abasonze kasente mwebale kujjanjaba mwana ono sheyalinga vidiyo tambuza vidiyo mwebale nnyo mwebalire ddala kati omwana atandise okufuna obujjanjabi era agenda kusulako wano tulabe gye binaggwera sigala ng'okyaleeta ekyo ky'olina omwana ono asobole okujjanjabwa abantu abaleeyo muyambe nga temulina bigendererwa omuntu yasembayo okuyamba omwana ono yalina ebigendererwa ebibye naye omuvubuka ono naye yesu asaana okwebaza kati tewali kintu kisinga kuluma nga kati poliisi kuvaayo ntandika okugamba lwaki obeera n'omwana ono gw'otamanyi omusuzangaani naye ng'abadde asula ku street abadde asula ku mbalaza nga teri n'omu amudduukirira kati tolaba abawumbatuutu abavaayo tebandika okwagala okunenya omuvubuka ono okuyamba omuntu gw'atamanyi olw'okuba muwala okitegera ekintu ekyo abantu muyige okusiima abantu abayambye ku balala babeereddewo abalala okitegera ekintu ekyo omuvubuka ono asaana n'asiimibwa abantu abayamba kati batono nnyo omwana ono abadde asula mu ku street nga teri n'omu
amumanyi nga n'abamumanyi bamuyitako buyisaawo. Imagine abalina ssente nga basobola okumuyitako omwana ng'akaaba n'abakabi nabagaba nange envunda wansi nvaamu envunyu. Ono omuwala gw'olaba avaamu envunyu, avaamu envunyu wansi, avaamu ekivundu. Yabula omuntu amuyamba, yabula omuntu amudduukira. Abagagga babadde bamuyitako. Naye omuvubuka ono asazeewo ne yeetikka omusalaba gw'omuntu gw'atamanyi. Ebigambo bagenda kubyogera, ekyo kyo nkimanyi. Naye ate abantu abategeera nabo bangi. Nabo bangi. Ebiseera ebisinga bw'oba oyamba munnayuganda olina steps z'olina okuteekinga. Okusookera ddala kansubire nti muvubuka gwe wagendako ku poliisi n'olipootinga nti olina omuntu gw'oyamba. Oba tonnakikola kikole, kubanga bannayuganda bantu bazibu nnyo. Bantu bazibu nnyo. Naye eky'omukisa omulungi era n'ekisingira ddala okuba ekirungi nti omwana ono essaawa zino eno ali mu ddwaliro, bamutute ne bamuteekako eccupa, bamutute ne bamuteekako, omusawo n'amwekebejja bulungi. Naye omusawo ebigambo by'ayogedde mubyewuliriddeko, ndowooza agambye nti omwana ono singa tayanguyiziddwa kutwalibwa mu ddwaliro abadde agenda kulwala kansa, kubanga watuuse abadde avunze nnyo. Abadde avunze nnyo nga waali alemereddwa. So n'olwekyo ekyokumwanguyira okumutwala mu ddwaliro yaliwawo dda. Baatuuse n'okugenda ew'ogusajja guli ogwamukwata kubanga yali akyajjukirayo. Bagenzeyo bagulumbe, basanze ogusajja teguliiyo. Gulabika gukyasulawo naye nga gukomawo obudde bugenze. N'okubanga omwana ono gumulaba, ogwo ogusajja gulabika n'omwana ono gumulaba. Zino vidiyo zenteekayo zetupostinga nga buli kimu gukiraba. Oba okitegera ekintu ekyo, sebisajja bino bisedduvu buto bisaana ne babikwata ne babitemako butemi buntu bwabyo. Omwana w'abandi kati wuuno yenna avunza wedde omwana omuto. Ono agenda kukulanga obusungu balina ku kitonde ekisajja tomanyi. Ayinza n'obutazaala. Omuntu okukozesa obubi bw'atyo oyinza n'obutafuna mwana kubanga baamukozesa byavunze. Obujjanjabi aluddewo okubufuna. Naye lwaki? Lwakuba nti yagwa mu gusajja ogwali gwefula ogumuyamba gugenda mmusuza ate ne gumwefulira ne gutandika okumukozesa. So n'olwekyo abaana ab'obuwala mwegendereze, era nammwe abazadde abali eyo mukolerere nnyo abaana bammwe, mubateeketeekere, mubategekeretegekere. Ssenga w'omwana ono yabula nakayitaddangamu okulabika, naye ssenga w'omwana ono obanga olabika noonya ku mwana wa muganda wo nnyabo, munoonyeeko omwana ali bubi. Omulanga tugukukubidde, vidiyo tuzikuteereddeyo okugezaako okuyamba ku mwana ono afune ku bujjanjabi. Teri amuliko, mu ddwaliro asulayo yekka. Ono muvubuka amuliko naye ayina muvubuka ayina ebyokkola. Omanyi okubanga oli mwana wa bwala oli muto naye nga mu ddwaliro osulayo wekka. Ono omwana alina story ey'okwogera era bw'alibaawo nnyina afuuka omukazi ow'amaanyi. Toweerabiranga omuntu eyakujja mu bulumi buneeno. Abala bonna bagenda okujja oluvannyuma beebaze. Naye ate omuvubuka ng'ono tomanya oyinza n'okuwona n'akuwasa. Kale si Michael Uganda YouTube channel kwoli ndowooza tusisikana olunaku olw'enkya. Omukama Katonda abankumire abankolera bulungi obutagambika mbere bulungi mweraba.